Ekibuga ky'ebyobulambuzi ekya Fort Portal Tourism City abantu batandikidde mu kwekalakasa nga bawakanya embeera enguudo ezimu gye zikolebwamu. Bagamba nti enfuufu ebatta kyokka nga kampuni yakwasibwa omulimu gw'okukola oluguudo luno kasita yajjako okukola nsi omukadde n'ereka nga teyiyeemu wadde otuzi okubanga ekkakanya embeera. Baagiwa emyezi 3 okubanga emaliriza bali myezi 5 mpawo omulimu we gwatuuse. Fort Portal babadde mu kwekalakasa nga mu kibuga Kampala ekizimbe ky'Esiroma kiggalwa era mbeera y'emu abasuubuzi baganya okukwatagana omugagga ku nsimbi eza parking. Abasuubuzi mu kibuga Fort Portal beekalakasiza naddala bakolera ku luguudo Kaboyo ne Ruhandiika nga bawakanya enguudo zino ezijjudde enfuufu. Bagamba enfuufu eno ate eggwera mu bye batunda kwe kusitukiramu ne baziggala mu busungu. Enguudo zino zalina okuggwa mu bbanga lya myezi 4 nga baatandika okuzikola okuva mu Maachi naye tewali kikyuse. Etuutu yatwira ntugirya nk'ebyokulya salina okulya tukyalya kulya etuutu yonka. Abatuuze baganye n'emmotoka ereeteddwa okufukirira amazzi mu nguudo nga bagamba nti wakuyita akaseera katono enfuufu esituke. Abasuubuzi baggumiza nti babasuubiza okufukirira oluguudo luno buli lunaku kye batakola. Community of the two roads, we have engaged the RDC, we have engaged the mayor, we have engaged the town clerk for long. They have been promising us to work on the road, but all in vain. We went ahead and wrote to them through our lawyers, Katebwa, Lawyer Hawe and Victor. We gave them a notice of 1 week. Which elapsed, but they didn't do anything. Kintuwire Muhanga, meya w'ekibuga Fort Portal, agamba akanyamberege kavudde ku coronavirus wamu n'obutaba na nsimbi. We had thought beginning March to this time the above mentioned roads would be completed. But of course we've been having a number of challenges that people must appreciate. One, we started, as soon as we started on the construction and rehabilitation of these roads, the country actually was hit by COVID-19. Wabula ye ahimbisibwe Innocent avunanyizibwa ku by'ekikugu mu kibuga akakasiza nga Ministry y'ebyenfuna bwe yabalagidde baggulewo akawunti ku bagenda okubasiza ensimbi ezidduka nnyo emirimu. I want to assure the business community that the dust is about to go, and I really want to feel sorry for the dust that could have affected their businesses, but it was out of compromise.